Emyaka 38 nga Uganda teyeetaba mu mpaka z'akamalirizo za Africa. Bangi lyabadde essanyu lyabwe okulaba ng'ekikwa kino kisangulwawo ku lunaku olwa Sande. Omuwuutanyi wa Uganda eyakagisambira emipiira egisoba mu 65 Tony Mawejje era nga yabadde mu makkati ku Sande agamba nti nga bba abazannyi obulamu bwabwe tebwasigadde kye kimu. Nsuubira buli musambi kirooto kye okusamba mu AFCON era okusamba obusambi mu AFCON gakyo motivation eri omusambi okubanga yeeteekateeka okubanga asobola okuwaayo kyonna ky'asobola okuwaayo eri eggwanga. So nze nsuubira nti buli musambi ajja kuba mweteefuteefu nnyo okuwaayo 100% kasita wabanga wanaabawo ne bakwasiganza wamu n'abakulembeze then ne government then buli kimu kijja kuba bulungi. Gw'olaba kyetaagisa okukolebwa okulaba nti tubeera n'okukiika okw'omujjirano. Nze nsuubira kino Uganda kibadde yeetaagaho ebbanga lyonna kuyitawo okukiika then tutandika okuba nga tufuna attention okuva mu nsi yonna. Ensi egenda kutandika okujja e Uganda okulaba ebitone. Singa tuteekawo performance ennungi mu Nations Cup ensi yonna egenda kuba yeebuuza Uganda eyo waliyo ebitone. Uganda yeeyo, Uganda basambi kyawo babadde ngawa. So nze ndowooza tugenda kuba tuwadde awareness ensi yonna okutandika okujjanga mu Uganda okunoonya ebitone. So kigenda kuyamba nnyo omupiira gwaffe nti guno si gwe mundi ogusembeeyo naye tugenda kubanga tukwalifyinga ebbanga lyonna. Mawejje asambira mu Prota Air Iceland atutegeezezza nga kaakano eky'okuyitamu bwe kijja n'okubayamba okusamba omupiira mu ziriigi ennene. Kitegeeza kinene nnyo erinza omusambi nti eno ye tournament esingayo obunene mu Africa. Omusambi eno mu Africa yandyegombye okusambira mu tournament eyo. Ate n'ekirala nti abasambi bonna abalungi mu Africa yonna be basamba tournament eno. So kitegeeza kinene nnyo nti ngenda kuba competinga n'abasinga obulungi mu Africa nti ate n'ekirala nti ensi yonna egenda kubeera ba. So kimpa opportunity okuba nti nyinza okulabibwa amatiimu amanene oba liigi ennene gye nandyegombye okusambiramu. So it's a big opportunity eri buli musambi okuba nga agenda kubeera mu AFCON eno. Mawejje atutegeezezza bwe babadde bawulira naddala mu ddakiika ezisembayo ng'omupiira guli emu ku bwereere era nga wano ggoolo ya Comoros yabadde eremesa Uganda okuyitamu. Ng'abasambi twabadde tuwulira buwulizi maanyi kwongeramu ate maanyi kulaba nga tusobola okumalako ddakiika 9 nga tukyali ku top. Naye tetwabadde ku pressure nti ate bayinza otuteeba no. Ffe twabadde tuwulira maanyi ate buli budde weeyongera kufuna maanyi kwongeramu kukuuma ng'oli ku top osobola okuba nga ttiimu eyitawo. Mawejje nga ye yateeba ggoolo emu Uganda bwe yali ewangula Comoros ku bugenyi omwaka oguwedde ategeezezza nga ku mulundi guno eky'okuwangula emipiira ebiri egy'oku bugenyi bwe yabadde entabiro ya buli kimu. Emipiira ebiri gye twawangula kwawe bw'oba nga onookwalifyinga oba olina okuwangula emipiira egimu kwawe ekitabaddeewo nnyo ebiseera eby'emabega naye omulundi guno tusobodde okuba nga tufunye points 6 kuva kwawe Botswana ne Comoros. So the moment we twafuna point ezo nemanya qualification tugituuseeko. Nze nsuubira nti okumanya ensobi ezize zikolebwa emabega ne tuba nga tuzze wala omulundi guno then n'okubanga ttiimu ebadde wamu ate nga tukola wamu nga ttiimu. Kukolera wamu nga ttiimu kye kisinza okutuyamba okuwangula omulundi guno. Obumu bubadde bw'amaanyi nnyo okusingako emirundi emirala emabega. Mawejje wano waaviiriddeyo ne yeebaza abawagizi ababaddewo ku lwabwe ku mirundi gyonna gye babadde bakoma ku munaabo. Ekisooka nze nja kwebaza bannayuganda olw'omutima ogw'okwagala ttiimu eno ogw'okwagala eggwanga nti ebbanga lyonna tubadde tutuukawo nga tetukwalifyinga naye era tebaggwamu maanyi ne basigala nga bajja okuwagira ne basigala nga bayimirira wamu n'ettiimu yaabwe. Then ne mbasaba nti tebakoma okwo bagendera awo buli ttiimu ya Uganda lwebesamba bayongere mu maaso okutuwagira naffe tuddamu amaanyi nga tulaba bazze mu bungi. Eggulire likusakiddwa Andrew Kaggwa ku WBS TV Amasonsole.